Butereevu kansubire nti nomwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Mbasasirako mwenna abayita mu bizibu by'enjawulo. Mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ensamyo gy'abagenzi. Katonda agiwumuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo Butereevu mmantuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde olimo okubeera ng'ate munnange omisinga out updates yes. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekyokubeera ng'ate bambi omukozi wa NTV munnamawulire oyo abadde ayitibwa Edward Muhumuza munnange yafiiridde mu kabenje olunaku olwaleero ku luguudo olwo ate olwa Entebbe Express. Abadde munnamawulire mugundiivu nnyo era bambi tusaba omwoyo gwe Katonda ag'omuze mirembe agulamuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula munnange kubeera ng'ate oli asookayo munne so ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Amawulire ga Vanessa ono ex wa Bruno K Maama Seth go gakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate gatambula waneeno ne wali wetwogerera bazira kisa ab'enjawulo bambi bavuddeyo ne basobola okubeera ng'ate basapootinga omukyalo ono Vanessa. Era nga mu abo abavuddeyo mu mbeera eno mulimu Rita Kaggwa ndowooza tumumanyi bulungi oyo omukyala blogger okuva ate wali mu ggwanga erya UK. Bw'atyo ono yeeyamye okubeera ng'ate ye ne foundation ye basasula school fees za Seth okuva ku nursery paka wamalako mu university. Era we batyo beeyamye n'okubeera ng'ate basasula medical bills za Vanessa. Jjukira nti Vanessa bambi twakitegeddeko nti abatolinga n'ekirwadde ekya kansa mukazi wattu era tumuteekeko musaala sobole okubeera ng'ate bambi Mungu amusaasira mu byonna byonna byayitamu. So beeyamye okubeera ng'ate bakola ku medical bills za Seth ssaako ate ne mama we Vanessa obulamu bwabwe bwonna bwonna era we batyo positi eno nga yakagiteeka ate ku mukutu gwe ogwa Snapchat abantu basobodde okubeera ng'ate beesonamu obukadde 2,300 era we batyo ne baziwa omukyalo oyo Vanessa. Era bw'atyo n'ayongera bambi okukoowoola bazira kisa yonna yonna gye bali basobole okubeera ng'ate bambi basitukiramu kuba omukyalo ono bambi eyalabikira eggulo mu katambi ng'akaaba amaziga mayitirivu nnyo nga nnyonnyola bambi byayiseemu si byangu n'akamu n'akeddagala. Kati nno munaye tubadde tukyali awo waliwo n'omukyala era omulala ayitibwa Emily Smith oyo naye ffenna tumumanyi bulungi blogger. Bw'atyo naye bambi yaweereza obuyambi eri omukyala ono Vanessa. Ebyabadde bintu bingi biwerako mulimu obuugi bw'omwana mulimu pampers mulimu buto mulimu kwegamba bambi ebintu eby'enjawulo. Tubeebaza mwenna olw'omutima gwammwe ogwo omulungi mwebali nnyo mwebalire ddala. Kati nno we mutyo nga yemuvuddeyo twongera okusaba ne Bruno K wabanga akimanyi nti ye taata w'omwana mu butuufu aveeyo nga abantu we bakitegedde agende mu maaso n'okubeera ng'ate atuukiriza obuvunaanyizibwa. Ebintu binene eby'okwegaana abaana si birungi. Bantu bangi bayita mu bulamu n'ebikolimo okuganga oli alaba ebintu byakola tebitambula buli kimu naye nga kiva kubeera ng'alina omusaayi gwe yeegaana gw'atalabirira. Kale n'olwekyo abataata mwenna abeegaana abaana batalabirira baana mwebereremu mu mbeera eno oba mwebereremu bannange mu nsonga eno otherwise ebintu si byangu n'akamu. So nga munnange nga ku mukolo wekutabula musiiwuufu ye Kayanja ate avuddeyo mu mbeera eno yonna ye asazeewo ate kutabukira mukyalo ono Vanessa. Ngenda kuba nkulekerako akatambike ogende mu maaso n'okubeera ng'ate okawuliriza naye era naye mu bigambo bye yadde yes si bye tubadde twetaaga essaawa eno naye ekituufu kiri nti mulimu ebikugasa mukwano gwange gwampuliriza. N'olwekyo ngenda kusaba ekintu kimu engombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones. Ngenda kusaba owulirize akatambika Kayanja kano ojjemu ebikugasa mukwano gwange bitakugasa bw'otyo obireke owabbale. Goodbye for now toseetuka ngenda kuba tenkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Subscribing gwata n'abateekako akadde likinga video eno. Bwe navaayo ne njogera ku Bruno K mwanvuma naye njagala okubajjukiza nti sitaani talokoka. Bwe navaayo ne njogera ku basajja abasiba enviiri abasiba mu jjimu abakwata mu kizigo mwanvuma. Bwe nabanyonnyola Bruno K yaani n'omusajja eyeegaana obuvunaanyizibwa bw'omwana faanana atya mwankola muti. Naye olwaleero kamubirabe omanyi mugaana okuyimirira naffe bwe tuba tuleesa amazima mwe ne mulowooza nti oba muli ba Katonda bajja bakozesa bajja kubakaabya mujja kugakaaba. Okyali ku lujja omusajja talina mukazi wuwe lwaki tasooka kuwasa okumuzaalamu okuzaalamu.
Okyali ku lujja wamwe omusajja wakuzaaliramu naye ng'ewuwe tewali mukazi, lwaki tasooka kukuwasa? Bw'aba tayagala kwetikka buvunaanyizibwa bwo gwe nga maama w'omwana, lwaki omuwa obuvunaanyizibwa bw'omwana wo? Bakyala tuyige, bakyala tulekeraawo okubeera chiipu, tulekeraawo okukozesebwa. Ebitunyigiriza bakyala bisinziira ku ffe nnyini, tupapa nnyo na baana zaffe za kisa. Singa tufaayo ne tunoonyereza ani gwe tugenda okufuula taata, singa temulina bizibu bino. Naye n'abaana zammwe za kisa nnyo, mupapa nnyo, gwe n'okwata obuvunaanyizibwa n'obutikka omusajja gw'otalabangako ku mulimu. N'okwata obuvunaanyizibwa bw'okubeera taata n'obutikka omusajja gw'omanyi obulungi nti n'abaana b'omusanze nabo waliwo ababa mumulabirira. Osegedde? So, singa tufaayo okunoonyereza, ku bano be tutikka obuvunaanyizibwa babusobola. Gw'okwata otya obuvunaanyizibwa bw'omwana n'obutikka omuntu gw'otasangangako ku mulimu. Soka weebuuza omuntu gwensanze ku myaka 25, myaka 3 nga muwulu, lwaki muwulu talina buvunaanyizibwa bwa mukyala waka? Abasajja abalinamu amakulu akutwala mu loogi si wuwe, naye omusajja ku myaka 25, myaka 3 ng'akyakuliira wuwe, kitegeeza talinaayo mwana gwawulirirako nsonyi, talinaayo mukyala buvunaanyizibwa bwonna wadde obw'okuggulira enkoko. Kati bw'ofuula oyo taata, ekitegeeza naawe omwana wo ogenda kumwerabiririra. Singa tufaayo ne tunoonyereza ku bantu bano ddala betugenda okufuula taata, naye gwe kiro kimu wakalaba omusajja olw'okuba asibye enviiri yakola 6 paaka, gwe n'osinziira okwo kumufuula taata. Weerabidde nti 6 paaka n'okusiba enviiri n'okweyerusa tebireeta sukulu fiizi. Kyova olaba mukyabonaabona n'abasajja, mukyabonaabona n'abaana, naye ng'ensobi zammwe bakyala. Singa wafaayo n'onoonyereza ku musajja, ddala obuvunaanyizibwa bwe njagala okumuwa n'abusobola, oba ono tweyagalamu bweyagazi tweryamu bweri. Mufudde abantu abatalina mulamu abataata, n'atandika okutoba n'obuvunaanyizibwa. Kyova olaba basingomaaza bangi. Omusajja ayina history, ayinayo basingomaaza abalala 4, naawe ne weereeta n'ojjamu empale n'ozaalira oyo, naawe n'ofuuka singomaaza. Tutwale obudde tunoonyereze ku byalo gye bava, gye bawangaalira. Tuuka mu nnyumba, lwaki ddala talinaamu mukazi ku myaka 34, myaka 4, ku myaka 2, ku myaka bwegiti? Ogamba nti omusajja ono gwasoose okumulaba, lwaki abalala bonna baamulemwa? Bw'aba alina emize emibi, gw'onaagisobola. Tufeeyo tunoonyereze, tubeere beegendereza. Eky'obufumbo kye kyandisoose si kuzaala baana na kubapika basajja.